Semakula wekitegeeza okuba Serena Kikadde kyakikubi ngana abatebo tobalaba we bayise. And it is a big challenge eri abayimbi b'omulembe guno okuyimba muyimba naye mwe munaafuna ku Kikadde. Sophie Nantongo yajja ku stage n'ayimba wansumulula n'engamba bwire ennyimba za hafi. Bane mba kubeera ereyi. Gwe wandibadde wali mu bikyalo ebinene wansumulula. Ngamukola hoki. Kati wali otandisa abalenzi 2:5 yogera keri ensi mama wali ku TV akulaba wali otandisa abalenzi omensigo okusasa statement engeri gy'ogyekamu olwati basimbye layini andi babera bangi olondako omwe naye kwali kuzaayo bantu mu biseera bikadde ngolaba engeri gye bayimbamu bahavinga fan n'omuyimbi nekimpa kyennyini ngamba naye abayimbi ennaku zengimbi ngeri ku speed kyezijjirako oba wakatandika okuluyiga ne luggwako style ya music engeri gye tumuzannyamu kati omanyi nti n'oluyimba lwa njagala leero lwe nduwulidde engeri gye luggwamu nze oluyimba luyinza ovuga nga siraba nga ku vidiyo yayo kyokka nina TV nga siraba nga ne TV njiraba ng'ovudde ku ekyo nti badijje naku oluyimba lwa ddakiika 2 walukupako eddakiika emu n'ekitundu kati abantu bakyalira ennyimba omanyimu bupaati kalosanga omuntu amanyi kolasi yokka naye nga abantu bayimba luyimba ku luyimba nalabyawo kyutika byazze ku kinkeese nga ayimba gundi nga abasuulira microphone ne bayimba nendaba ku kiweewa imagine kadongo kamu. Yeah, actually waliwo conversation gye nalina omu ku bayimbi abaliwo kati balina some kind of music engeri gye bamuyimba and gundi yani oyo omulenzi ona gwe tubadde twogerako nnyo mu mawulire namangu ago yiye alieniski yabavuga nnyo speed nolaba abayimbi bambi obasaasira baba balowooza oba ye trendi ngaomanyi yali yakifunako ekyo nga abantu bayimba nnyimba ze ebigambo nanga babiyimba abantu ne baagala opaaluuka so omuyimbi ono yali aŋŋamba nti actually yali misa kyeyayogera naye n'abagamba musigala we muli mukireke si buli music nti alina kubeera nga abuuminga naye kikyokolerera nti time bwe erituuka music wagenda sigalawo music muleke abantu bamuyiga abayingire mu matu bino ebikuba byo bigenda kujja bikola n'amugamba naffe ku sizoni yaffe naffe waliwo ebyajja ne bikuba noyagala ofuuka omuniga ate emboozi yagundi kwefugita yagikunyumiza yani ono Abdumulasi uyafuso omuni kwefu yajinyumiza n'omuyimbe yamuwa amagezi yonna kwefu yonna yabituwa Kamilioni uyamuwa byonna kwefunga yatunyumiza naye ffenna whether we supported Abdumulasi oba not tuyina ennyimba ze twakomako mutegeera bino byonna ebyobuniga agenda obimba nga twamufudde and ekisinga okunyuma ku nnyimba eddala music nti music ne waba tahiitinze from nowhere omuntu agenda mu bitabo bye Nabadda n'akomo nobody knew about Nabadda naye omuntu waddeyo mu lyrics za Nabadda kati buli omu yatandise okutemamu kake nomanyi lwaki babutemamu tebafunanga ku lyrics zifaanaganako bwe zityo kati oluyimba luyinza obutahiitinga mu generation ne lukomawo later ate nefuuka hit kati sema mpeyo katonda nnyo ku byali tugenda mu Kikadde You're
Kikadde. Kakati n'ekintu kye nalabye ekirala I think shows zino ekirungi kyazo ziwe essubi abayimbi abo kuba time wetuka kati nga tuvuddeko nga tugende mu Kikadde na biki abantu nga bazze kuwulira muziki waabwe ate times bagenda mu bivulu abantu babeera mu vibe ndala baagala music mupya olumu abantu babawa attention nina kati nga nabinga Fabe nasonga tuse kusejja abantu nga nayimba bulimba abantu bakuba endudu kibazaamu obulamu so bananyi concept meyo la jizimba it is very big to an extent tubale twakava mutugende mu Kikadde we masaka kanze ndabanga ali ekiri very soon ekyakagwa newo tunaku attendance eyo it is a very big concept gendoza and jibasula okutambuza actually omwaka like every after 3 months nga bena region jibagendamu kale naye ateera in the same way n'aba gospel bade the same concept gospel abaliwo bannamaganda bannakibuuka manyi twakune beti nakibuuka batubuzaabuza but namaganda yoli wanali ntambula mu kkubo n'ensinkana omusajja nakibuuka is Mami Gloria kati ndowooza era ndowooza oba mwalimu basse ku Martin kati ndi mu kuba gospel artist basse gawa so naye lwako problem ya gospel ndowooza nanga yaabwe kiyinza okukati kiva twagenza otutuuka nga Kikadde kya Sena kisinga okusinga ekyabadde ku badde ku same date naye ate nga ate ndowooza nze wa gospel osobola okulanga mangu okusinga kubanga olina w'obasanga mu kkanisa babeerayo so era nakyo nekiddeera okuwola bbanja eri abayimbi ba gospel nti mubagamba bayingidde mu nsi bo bategeka ebyabwe mujjayo naye ndowooza nabo banaalimira ku kijja mala kipiiking kijja picking at time because watunira oyo gospel music talina nnyo nti no ddiini nti no not attachment but abantu bamwagala nnyo n'abantu abamuyimba so naye with time ndowooza kijja kukola kale tugenda kwetulamu katonyi tugenda patikomawo olutambula mu ba celebrities What's up? Na comeback seeding. tokwata ku remote yo sigala ku BBS telefine